Olukongolo lwonna luteekeddwa ku ggwanga erya Rwanda ne Uganda bwe kijja ku kuwagira abayeekera ba M23 mu Democratic Republic of Congo. Era wano Uganda Ssemujju Nganda agamba nti Muhoozi yavunaanyizibwa ku nsonga ezo. Era ne Jolly Ssenyonyi bw'atyo nga atubuulira biki munnange gavumenti ye Uganda byekoze mu bugenderevu nga eringa eragajjala ate nga baagirabula. Japan, Bungereza bonna bwe batyo nga bwe nkutegeezezza nti olukongolo luno baluteeka ku ggwanga erya Rwanda. Baliteeka ku ggwanga erya Rwanda ate muganda wange emirambo abantu abakubiddwa abakoseddwa abalina ebiwundu eby'amaanyi mu malwaliro e Goma muganda wange balabika basusse obungi, abasawo batono ate nga n'ebikozesebwa okusinziira ku mbeera eriyo birabika bikendeeredde ddala. Nkulamusizzaako gwe nampuliriza wano ku Uganda at large bwe ntyo munnange nziguse mu mikwesese nga bulijjo. Nziguse mu mikwesese nga bulijjo teweerabira Hillside View Apartments weziri wali ku kasozi Jjanyi we kasita otuuka e Namulanda, kasita otuuka ekitende, kasita otuuka e Kajjansi awo wonna okyamirawo osobola okugenda ku church e Jjanyi awo. Hillside View Apartments wezisangibwa ku Ntebe Road. Era zino apartments zirimu buli kimu, teweetaaga kwetikka bintu okuleka mpozi akasenyaako n'obupale obw'omunda obwo osobola okubeera ng'obwereetera n'engoye z'onooyambala, naye ebisigadde byonna weebiri. Ekiyungu kirimu buli kimu. Ojja kwegulira bweguliriza emmere. Emmere eyo teriiyo, olina okwegulira emmere eyo by the way. Ebisenge bitegeke obulungi, ebirimu obuliri obulungi ate ebisenge bisukka mu kimu. Kale weeziri osobola opangisaawo ne bw'oba oyagala solawo wiiki, nnaku ntono bwe zityo, myezi 2, myezi 3, myezi 4, myezi 5, myezi 6 okusinziira ku ggwe munnange bwe wandyetaaze. Omusawo waali wano ku Uganda atalaaje omusawo ono ntera okubagamba nti ali talented. Abasawo weebali ba doctors, qualified doctor, in fact surgeon doctor. Alongosa n'okulongoosa naye eri ng'ali mu malwaliro gali. Naye kati wano waali katugeze nti gwe toyagala kulongoosa naye olina ebirwadde, sukaali, pressure, ekibumba, obulwadde bwaffe buno n'endwadde endala nnyingi nnyo. Abantu bamugezezzaako era bamulinamu ekyama. Era bw'oba oyagala abantu kuwa obujulizi gwe ngamba nti mpaayo abantu 4 nkukonekitinge nti mwogerezeganye, bajja kukubuulira. Era n'omusawo ajja kukunnyonnyola bulungi nnyo mwanswinswi okakase nti ddala mu butuufu omusajja ono si wa bulijjo. Ono ye namuleetanga bonus ku Uganda at large. Yes, namuleetanga bonus ku Uganda at large naye eyo munnange nga tuvuddeyo yonna kakati tuli butereevu mu ggwanga erya Congo katuddeyo paasi tuyingidde Goma mu buvanjuba obwa eggwanga erya DRC munnange nga bwe nkutegeezeza nti olukongolo ku ggwanga erya Rwanda eggwanga erya Uganda mu kuyamba nti singa teryabadde eggwanga lya Rwanda oba amagye ga Rwanda kubeera nga gayambako abayeekera bano aba M23 oba oliawo tebaalisobodde kubeera nga bawamba ekibuga Goma gabadde maanyi ga Rwanda bwetyo manyi bali bakagwa ensonyi balina okuyamba baganda baabwe anti baagala kugijja Kalwanda katono baagala ndoze bagaziyize ddala bakutulemu nga boolaba kati Sudan bwe baagikutulamu naye kinaasoboka. Abantu bagamba nti bannansi ba Congo baanivudde mu kukyeza amazina Ddombolo ya Solo ne bamanyi okwerwanako, teri agenda kubalwanirira, mukwate emmundu mukube. Kakati munnange UK Foreign Secretary David Lammy ono munnange olukongolo alutadde ku ggwanga erya Rwanda era alaze obuvunaanyizibwa oba omulimu omunene nnyo ogwakoleddwa eggwanga erya Rwanda mu crisis ero oba ongoing crisis in Eastern Democratic Republic of Congo. Era butereevu nga talina walala wasonze okuleka okusonga mu Kagame butereevu bw'ati n'eggwanga lye erya Rwanda mu kibuga Kigali nti bano bawadde military support, bawaddeyo obuyambi obw'amagye. Nakugambye nti battalions
ze zaayingidde eggwanga erya Congo mu kaseera kano ke batayimiza obulungi nga abatunulizi bagamba nti batayimiza akaseera kano Trump yakalayira akyakwataganya emirimu na Biden avuddewo kati awo nga foreign policy ya America ekyali awo aganaga munange Kagame ne banne aba M23 abatuusi ba M23 bwe batyo ne bagamba katugende tuwambe so nga ate kusaidia nakugenda waliwo abantu abamu abagamba nti kano kakodyo abateza kakodyo nti ate kati amaanyi bagamazeyo gonna bagenda kuba bafunzizaawo munnange mu statement twabadde mu House of Commons January 28 Lami bwatyo n'alabula n'agamba nti M23 rebels could not have taken Goma without material support from Rwanda Defense Forces. Kakati munnange kino kyongera okubeera nga kiraga nti UK bino Rwanda byewoza nti yo tebiriimu ebya Congo ebyo teri abigula ensi yonna ekimanyi bulungi nnyo teggwanga lino erya Rwanda omanyi abantu abo balina akakodyo ak'okwegaana bayinza n'okugamba nti abakongo be beewambye ng'era bwolaba nti abantu aba opposition be beetulugunya bajja kugamba abakongo be beewambye be beekuba si ffe kati ng'era bwolaba nti abantu baafudde nga bengenda okubeera nga nkutegeezaawo n'ebyareepu byabaddemu muganda wange naye bw'owulira nga omwogezi w'abayeekera ba M23 ayogera akulaga nti bo basanye ekitiibwa mu kukuuma abantu n'obutalumya abantu mu mbeera efaanaganako bwetyo kakati munnange UK si ye yokka eggwanga erya Japan nayo lyavuddeyo era olukongoolo nga bwe nkutegeezezza nti ku ggwanga erya Rwanda kakati muganda wange munnange Japan bwetyo esabye M23 okubeera nga eyamuka Congo bonno bagambye mwamuke amatwale ga Congo jukira nti ye Kagame agamba nti bali bakongo abanyarwanda bali bakongo naye buli bantu baliko obuvuo bwabwe baliko bagendayo ddi era kyajja kitya kubanga tukimanyi bannayuganda bangi nnyo babadde mu America okumala ebbanga naye tebafuukangako klasi eri ey'abannansi ba America be bamanyi ba first class tebafuukangako ba citizens mu klasi eri esooka kakati twebuuza abanyarwanda nga bwe bagezako kubeera nga bakikola wane Uganda by the way example ya wane Uganda kubanga bo bakugamba nti banyarwanda era bannayuganda so nga ate munnange okusinziira ku declarations za UN nakubuulirako emabegako eyo nti bano babalabanga baki nga ba refugees nga baki bajja ddi bajja lwa nsonga ki kubanga gwe okugenda mu ggwanga katugeze ngeri ya Japan n'obeereyo n'ozaalirayo abaana abandi bazaala n'abazzukulu n'ozukuza abazzukulu emirundi ng'ena tekikufuula mu Japan kitegeeza olina okuba nga oli registered citizen ekyo munnange kyabalimu okubeera nga bakola ki bakitegeera oba ani aligenda okubategeeza ekintu ekyo abantu abo nti okubeera mu nnansi ng'era bwe kiri nti omuganda wa wano oba omusoga wa wano oba omunyankole wa wano tasobola kugenda Rwanda n'abagamba nti kati ndi munyarwanda bajja mugamba ddayo ewammwe Uganda era bwe kirina okuba oba akasi katono yes tukiyinza okuba akasi katono mwagala kukogola yes si musango musobola okujja Uganda ate ne weewandisa nga citizen ne bakuwa kirasi yo yaga nti citizen kirasi eno ku mutendera guno tokkirizibwa kulonda kubanga toli bali ba Uganda atulaji naye yes osabye obutuuze Uganda tubukuwadde okay webale nnyo kubeera nga weewandiisiza tukitegedde oli muganda osobola okukozesa olulimi lwo n'okozesa obulombolombo bwo n'ogula ettaka n'okola buli kimu ky'oyagala wano naye toligenda kubeera nga olina privileges ezimu nga oli indigenous ng'era bwe kiri nti neera omuwaabwa ntaswagenda Rwanda n'abeera nga alina privileges ezimu nga oli indigenous ekyo simanyi oba omuzaalira ona gwentegeeza ne indigenous
munnange gavumenti ya Japan bwetyo nekuba omulanga eri M23 era nerabula gurupu eno wamu ne banne baayo ab'e Rwanda be bayita babbakazi ababapika babbakazi nti ensi yonna ekimanyi nti Rwanda yeepika abantu bano kubanga bali baganda baabwe butereevu boogera olulimi lwe lumu era tebasobola kubeera nga babavaamu ate nga bagaggawadde nnyo mu mbeera eyo era ekitundu kino bakyakati teebereza abantu abatali bannansi okubeera nga baagala okuwamba ekitundu ekireme ebyobugagga bo basime Mukama Katonda. Kaakati munnange okusaba kuno okukubeera nti nno bava mu ggwanga erya Congo oba balagewa simanyi era bava mu kibuga kino ekya Goma ekyaviiriddeko tugamba ekikolwa kye baakoze kyekyavuddeko okubeera nti wabaddewo abantu okubeera nga beekyawa ne balumba zi embassy mu kibuga Kinshasa. Embassy zonna abantu bazirumbye ey'e Rwanda, ey'e Uganda, eya Bufaransa, eya Belgium, eya US ne embassies endala eza Western countries era nga bagamba nti bano banywanyi ba Rwanda ewagira abayeekera ba M23. Kakati era bino obukakafu okubufuna nti abamu ku beekalakaasi baawuliddwako nga bagamba nti Rwanda byeri mu kukola eri mu Kobani ne Bufaransa ne Belgium, Bubirigi ne United States of America n'ensi endala ng'abantu bagamba tukooye mirundi emeka gye tugenda okubeera nga tufa era nnaku mmeka ze tugenda okubeera nga batutta zigenda kuba nnaku mmeka. Abantu nga bagamba nti bakooye. Abalala bawuliddwako nga bagamba nti baagala eddembe lyabwe ku ttaka lyabwe mu buli ngeri yonna. Twagala abayeekera mu buvanjuba obw'eggwanga lino erya DRC okubeera nga bava mu nsi yaffe baviiremu ddala entirely and completely. They must go back to their own land. Balina okuddayo ewaabwe. Munnange kati Japan ng'emaze okubeera ng'ewulira ebyo bwe batyo munnange ne bayisa statement ku M23 okubeera nga balina okubeera nga baamuka eggwanga erya Congo. Era Foreign Ministry Press Secretary owa eggwanga erya Japan ayitibwa Kitamura Toshihiro, muganda wa Kitamura linga lyaffe erya wano Kitamura Toshihiro bw'atyo bye yategeezezza ku lunaku olwokubiri era nga bagamba nti ekikolwa ekyakoleddwa M23 kiri entirely oba extremely regrettable. M23 invaded Goma, North Kivu Province and Moniva, South Kivu Province in the Eastern Democratic Republic of Congo, which has resulted in numerous casualties among its citizens, displaced persons and refugees, security personnel and personnel of the United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo. Byebimu ku bigambo muganda wange, ebimu ku bigambo bye bawandiise era nga bano munnange bagamba nti nedda tekirina kuba bwe kityo. Kakati eyo nga tuvuddeyo muganda wange, nga tuvuddeyo munnange era nga bwe nkutegeezezza nti newankubadde bo bali olukongoolo balubuusa eggwanga erya Uganda. Juzi Kagame bino yabiteeka butereevu ku Uganda n'agamba nti abayeekera ba M23 basinziira mu ggwanga erya Uganda gye baava, ensibuko yaabwe yeeyo feeno just twababudamya ne bye yayogera byonna nabikutegeeza. Oriem n'avaayo n'abyegaana nti nedda tukagamba byakwegaana bwegaanyi. Hashim na Shuraim ani yakoze kino? Sinze gundi Shuraim asinze Hashim bwe bityo. Kakati munnange
Ssemujju yenna agamba nti Muhoozi Kainerugaba gwe mulaba oyo naye tasanye kubusibwa mwaso ku tension eri mu Democratic Republic of Congo, naddala okwokya embassy oba omulumbaganyo obwakoleddwa ku embassy yaffe eya Uganda House wali mu Kinshasa, ekibuga ekya Democratic Republic of Congo. Bwetyo munnange yakumiddwako omuliro ne bagenda ne babba ebintu byonna ebirimu emmeeza n'ebintu ebirala byonna ebirimu ebisiige ne babibba ne boonoona ne bookya. Kaakati njagala okubuulira nti Ministry eya Foreign Affairs nayo kennyini yatutegeezezza nti munnange bwe byabaddewo kituufu, byabaddewo bwe bityo. Kati Ibrahim Ssemujju Nganda ono mubaka owakira municipality bw'atyo avuddeyo n'agamba nti ebyo ye abiraba nti biva mu bulagajjavu n'okumala googera ebintu ebitajjansa, ebintu ebisasamaza, ebinyiiza, era nga bino byogerebwa Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba. Ono ayiwa omunnyo mu bbwa nti ono alina engeri gy'asajjulamu embeera. Yasajjula embeera wakati wa Uganda ne Democratic Republic of Congo atya. Kati Ssemujju Nganda bino nga bwe nkutegeezezza nti abiteeka ku Kainerugaba era nga agamba nti controversial remarks in support of the M23 rebels to the recent banning of Uganda embassy in Kinshasa. Agamba nti Muhoozi ebintu byazenga ayogera jukire yagamba nti ye abagiranye abayekera ba M23 era nti balwanirira ddembe lyabwe bakola batya. N'agamba nti n'okwokya embassy yaffe ye Uganda mwe temukibuusa maaso nti abantu bannansi ba Congo ebyo babimanyi bulungi nnyo. Jukira nti bino byonna muganda wange obunkeeko obuliyo mu ggwanga lino erya Congo bugenza okubaawo nga Uganda terinaayo ambassador eyakakasibwa mu DRC kumpi myaka kati giri ena. Teriyo accredited ambassador mu ggwanga lino erya DRC, era nga kino munnange nga kireetera abantu okwebuuza ebibuuzo ebingi naddala ku bukuumi oba safety ey'Abannayuganda abali mu region eyo wamu ne state of diplomatic relations, enkwatagana ey'eggwanga erya Congo n'erya Uganda nga balaba nti tetuukiridde, tejjudde. Munnange leader of opposition Joel Ssenyonyi ye kennyini yavaayo n'atutegeeza nti Uganda okubeera nga terina mukiise oba ambassador mu DRC, kino nga tukiraba nti ate waliyo obukuubagana obuli mu Eastern DRC, era ne Uganda okubeera nga ddala ate mulirwana w'ensi eyo omuli obunkeeko obufaanaganako bwe butyo ate nga terinaayo ambassador, nti kino munnange kirina okuba nga kiteekawo okweraliikirira naddala ku safety ey'abanationals bannansi ba Uganda abali mu region eyo, nti obutabaayo accredited Ugandan ambassador for nearly 4 years is troubling. Ssenyonyi munnange yali ayogera ku mbeera Uganda gyebadde erimu ng'asiga ekifaananyi nti Uganda ebadde mu mirerembe oba mu conflicts ez'omu DRC Congo mu myaka egiyise naddala kati mu kuyamba abayekera ba M23 Uganda ekyegaana newankubadde ensi ekimanyi bwetyo, ate nga Uganda era erina amagye mu DRC. Uganda eno yavunaanibwako neweebwa ne bagiwa ne penalty okubeera ng'erina okuliyirira eggwanga erya Congo olw'amagye gaayo okubeera mu DRC mu bumenyi bw'amateeka, okukosa munnange ne penalties endala ezagiweebwa mu kkooti ey'ensi yonna. Kakati
nga diplomatic situation egaze okutuuka awo Ssenyonyi bw'atyo n'asaba wabeerewo obwerufu. Naddala gavumenti ya Uganda erina okuteekawo obwerufu ku nsonga eno eya DRC. Bino yabisaba nti walina okubaawo obwerufu naddala ku mirerembe egiri mu DRC. Uganda ennyonnyole ebirabo etya era ye eri ludda wa? Muhoozi yadde ye yali yakakasa dda n'aga nti bawagira bayekera ba M23 Kagame n'amala eggulu mu kibya. Kale kwegamba munnange nti kuba safety ey'abantu bannayuganda abali mu region eyo kale walina okubaawo clear communication on border security and the government's plan for infrastructure investments in volatile eastern DRC. Jukira nti Uganda eri mu kuzimbayo nguudo kakati ebyo byonna Ssenyonyi byagamba tebannange birina okubanga ne investment zonna gavumenti zegezako kubeera nga eyingira mu kuzimba enguudo n'ebintu ebirala birina okubeera mu bwerufu. Security tulina okuba nga tubimanya. Kakati jukira nti budget 2025-2026 wano Uganda nti obuwumbi 287 buno bwamala dde okubeera nga bwaloketingibwa nti bugenda kuba munnange buweebwayo ku bintu oba Uganda byeyenyigiramu mu mirerembe giri egyasooka in the past conflicts nga basasula ku bbanja eryo era nga zino n'endala bagamba nti trillioni ng'emu eze Uganda nazo nga zirina okugenda ku gold gwe babba. Tusasula olwo emisango gyatusinga dda. Ebyo nga bikyali awo twagala tukubeko tooki mu current situation mu kibuga Goma. Eno munnange amalwaliro kigambibwa okuba nti gajjudde abalwadde abatasobola kubeera nga bakolebwako okusinziira ku basawo abaliwo, ebikozesebwa ebiriyo, era nga n'emirambo ku streets muganda wange gikyagwa munnange. Emirambo ku streets eza Goma ne amalwaliro nago bwe gatyo, abalwadde bangi nnyo, emmundu ekyaseka, n'abantu abalina ebiwundu eby'amaanyi beeyongedde. Kwegamba buli omu gye yeekukumi gye yakubiddwa bagenda bavaayo mpola olwo bajja mu malwaliro. Bino nno byalabiseeko oba byebintu oba yembeera gye baabaddemu lunaku lumu nga amagye ga Rwanda n'aga M23 banywanyi baago bwe batyo bamaze okubeera nga balumba ekibuga ekya Goma ku lunaku olwokubiri. Bwe batyo munnange nga bwe nakutegeezeza nti ekintu kino kimaze kumpi emyaka 30. Kimaze emyaka 30 nga weekiri. Era ku lunaku olwokubiri nti amasasi amatonotono gabadde gavuga era nga ku streets abantu bwe batyo batambulira ku bwenkenke, emirambo nga kwegiri, emirambo egyafudde amasasi nga kwegiri, era nga embeera ya bwenkenke nnyo nti oyinza okugamba nti ekyeraliikiriza abantu mu malwaliro gye bali bangi nnyo era nga bano bayisiddwa bubi nnyo. Abalwadde bangi ku basawo kugenda ebikozesebwa bitono. Ne World Health Organization emergency response coordinators nabo embeera ekyabasobedde era nga bagamba nti babadde bawulira nti ba health workers nabo bakubiddwa amasasi
era nga emirambo egy'abaana abato gyalabiseeko nti n'abaana abato bakubiddwa amasasi mu kuwansiganya ebyasi. Teebereza omuntu ali mu nsi etali yiye naye akoze enjega efaanaganako bw'etyo. Kakati embeera eno nga bwe nkutegeezeza nti yeeriyo mu ggwanga erya Congo mu kitundu kino eky'e-Goma, era nga abantu balinze okusinziira ku malwaliro bagamba nti embeera ya bunkenke nnyo, nti abantu abakubiddwa amasasi beeyongedde obungi, abaana abakoseddwa beeyongedde obungi mu malwaliro, nti abalwadde balindira mu nkuubo kubanga obutanda tebalina, nti ne paakingi ey'emmotoka nayo already baagikavarinze dda, nti nayo byafuuse dda ddwaliro mu paakingi. Kakati munnange okussa n'okubira nti okulwanagana kuno ate munnange kwagobereddwa okubbawo okuluutinga ebintu, nga bagamba nti aba ICRC wamu ne World Food Program WFP baalipotize nga bagamba nti ebikozesebwa mu ddwaliro wamu n'emmere yabbiddwa. Kakati era nga bagamba nti okusinziira ku biriwo ku violation eriwo nti okutambuza emmere si kyangu, n'ebintu ebikozesebwa mu malwaliro si kyangu. So nga ate munnange n'ebikolwa eby'okureepinga byabaddeyo, abayeekera bwe batyo bareepinze ne bakola buli kimu eky'effujjo.